Butereva omulungi omwagalwa bali kubangate otumbudde kupijjaddanyiza nka kwoli nga bulijjo okuweereza mbeera fifi je entisa ebuutikidde abatuuze mu ttawuni kanso y'Ekisoga ku ssundiro ly'amafuta erimanyiddwa nga Botiko makanika abadde asiba emipiira ng'ono yabadde amanyiddwa nga Kizza Swaib wabadde apika omupiira gw'emmotoka ekika ky'amagulu 10 gwabadde aleeteddwa okuba nga ate asiba bwe gutyo ne gwabika ne gumutumbiza mu bbanga era nga kigambibwa nti watuukidde wansi nga yamaze dda okuba nga amalamu omusubi. Kitalo nnyo kitalo ddala. Ate y'omubaka Honorable Muhammad Segirinya ng'asinziira mu ddwaliro lya Aga Khan mu kibuga Nairobi ekisangibwa mu ggwanga erya Kenya agenze mu maaso okuba nga ate akwasa bangi ennaku wamu n'okubayisaamu amaziga bw'alaajanidde mu ddwaliro ng'agamba nti abaamutuusa mu mbeera eno singa baamuggyako ekifo ne bamulekera obulamu. Mwali tutekifo nene mbonekera obulamu. Mungu yeka gwe tusaba mu mbeera eno gy'oli mu munange abeere ng'ate akusuusa obulumi bw'oyitamu so ng'ate gwo ogw'okunnyulula emirambo egyagwa mu mazzi gye buvuddeko awo ku bizinga by'e Bussi kukomekerezeddwa olunaku olwaliro era ng'emirambo 7 gye ginnyuluddwa bwe gino gibeera ng'ate gikwasibwa bannannyini gyo. Kinajjukira nti abantu abawerako ddala 10 baagwa mu mazzi era bwe batyo ne baba ng'ate bafiirawo. Emirambo 3 gye gyalabika wabula ng'ate 7 gye gibadde ginoonyezebwa era ng'egyo gizuuliddwa ne giweebwa bannannyini gyo wabula nga wano abavubi wamu n'abakulembeze ab'enjawulo bagenze maaso okuba ng'ate balaajanira gavumenti okwongera ensimbi mu by'entambula y'oku mazzi okwewala obubenje obugenda mu maaso okuba ng'ate bumalawo obulamu bw'abantu. Yena bbambula w'omuliro yakutte ebibanda eby'embaawo ebiwerako ddala e Masaka era ng'ebintu bya bukadde na bukadde byagenze mu maaso okuba ng'ate bisaanyizibwawo. Omuliro guno gwakutte mu kiro ekyakeeseza olunaku olwaliro nga bannannyini bibanda bateebereza okuba nti waliwo omuntu ow'omutima omubi eyagenze mu maaso okuba ng'ate ateekera ebibanda bino omuliro okukakana nga bisaanyiziddwawo. So ng'ate bo abatuuze abasobera ddala mu 3 eky'Ennamukaka Masaka mu Buddu basulirira kusengulwa ku ttaka kwe bamaze emyaka n'ebisibo oluvannyuma lw'abagambibwa okubeera n'ekyapa ku ttaka kwe batudde okubalagira balyamuke. Abatuuze bagamba nti ababagobaganya bayambibwako abasirikale b'eggye ezimbizi eyo mu bitundu by'e Masaka nga bano bagenda mu maaso okubatulugunya oluvannyuma ne babaggalira ne mu budduukulu bwa poliisi. Songa ebyo biri awo bo abatuuze ku kyalo Sseerinnya mu ggombolola y'e Kawanda Essembabule baliko ente za munnamagye ze batemyetemye nga baziranga okuliira mu nnimiro zaabwe era ng'ente zino ezitemeddwatemeddwa zigambibwa okubeera eza Kano Nabothe Mwesigwa nga ziwererako ddala ente 10. Weewaawo poliisi eyingidde mu nsonga zaabwe era ng'etegeezezza nga bwegenda okukangavula buli muntu eyenyigidde mu kikolwa eky'okutemaatema ente zino so ng'ate bo bagamba bakooye okulimanga ente ne ziryanga ebibala byabwe ate nga bagamba ku bannannyinizo beesuulirayo gwa Naggamba. So ng'ate y'omukulu Derrick Kaguta Museveni kyaddaaki akkiriza ssettendekero wa Buganda owa Mutesa I Royal University okuweebwa charter. Kinajjukira nti gye buvuddeko akakiiko akavunaanyizibwa ku byenjigiriza ebya waggulu Kasemba University ya Kabaka eweebwe charter wabula ng'okuva ne kwolwo omukulu Derrick Kaguta Museveni ye yekka abadde alindirirwa okuba nga assa omukono ku kiwandiiko kino. So ng'ate ye ssentebe wa disitulikiti y'e Nakaseke amanyiddwa nga Ignatius Komo ye yeewuniikiriza abangi oluvannyuma lw'okutuuza abasomesa abasobera ddala mu 40 ebigezo by'ekibiina eky'omusanvu okukebera oba nga ddala basaanidde okusomesa abayizi b'ekibiina eky'omusanvu. Ssentebe ono okukola kino kyaddiridde abayizi be baasomesa mu mwaka gwa 2023 okukolera ddala obubi mu bibuuzo byabwe ebyakamalirizo. Okusinziira ku ssentebe ono abayizi abawerako ddala 600 bayitira mu ddala lisooka so ng'ate abayizi 2706 bayitira mu ddala lyakubiri ate ng'abayizi 276 bagwa kalamba. Oluvannyuma lw'ebintu bino ye omubaka wa Central mu Parliament Honorable Alan Mayanja
Sebunya bw'atyo yavuddeyo n'agenda mu maaso okubanga ate alaga obwennyamivu era ng'ono yategeezezza nti ssentebe talina tteeka yadde enkola ennambulukufu okuva mu minisitule y'ebyenjigiriza gye yagoberedde ng'akola ekintu kino. Yayongeddeko n'agamba nti abasomesa balina okusoomoozebwa kwe bayitamu kwagamba nti oba oliawo kwe kubaviirako okulemererwa okutuukiriza obulungi obuvunaanyizibwa bwabwe ng'abasomesa. Agamba nti omwo mulimu emisaala emitono, okusomeseza mu miti, oba oliawo nga n'ebyendya ku ssomero nabyo oluusi si birungi. Eyo nga nkugyeyo ye ssentebe w'akakiiko ka Parliament aka Public Accounts Committee mu nakibiina kya National Unity Platform Honorable Muwanga Kivumbi alagidde CID okukwata Doreen Katusime omuwandiisi omukulu mu Ministry y'ebyobulambuzi okuva mu maka ge. Kino kiddiridde ono okuyitibwa nga enfunda eziwera nga talabikako kunnyonnyola ku bibuuzo ebyolekera mu bitabo bya Ministry. Ono abadde nga asindika abali wansi we mu Ministry okujja mu nkiiko mu bukiiko era nga yasaba okugenda okuwumula bwe wali wabulayo ennaku ntono nnyo alabikeko mu kakiiko. Kivumbi agamba nti bino babikooye era nga bakooye okuboononeranga obudde era atajja kubikkiriza kubanga akimanyi nti babikola bagenderedde. Okusinziira ku lutalo olubaddewo wakati w'omukyala amanyiddwa nga Spice Diana n'omukulu amanyiddwa nga Jenkins Mukasa, omukyala amanyiddwa nga Fifi the Queen aliko captions ezazze awandiika wabula ng'okusinziira ku ba social media in-laws bakonkludinze nti ono obubaka abuweereza Spice Diana. Yawandiise n'agamba nti simply because you don't know what they have that doesn't mean they are poor. Nedda mukwano ojja kuswala yasa. Era nga kino bakireetinga ku mbeera eya Spice Diana okuba nti yagamba Jenkins emmotoka ye emuluma eya Range Rover gyalina kubanga ye tayina mmotoka atambulira ku bodaboda ku bunene bwaliko n'emyaka gyaliko tayina na wasula kyapangisa. Byonna byonna ng'ebizze bibeera muzze mu biraba. Caption endala egamba nti there are some people you don't hurt and go free. Ojja kakasa baby gakyali mabaga. Yaseranga caption eno ba social media in-laws okusinziira ku comments zaabwe bagirelatinze ku muvubuka eyafiira mu maka ga Spice Diana nga bagamba nti byonna byonna ebibeera bimutawaanya oba byabayitamu whatever biva ku mbeera eyo okubamba omuvubuka oyo yafiira mu maka ge. Abamu bagamba mbu ye yamusaddaaka. Ku nsonga y'emu mukyala amanyiddwa nga Farida Nakazibwe naye yavuddeyo n'agamba nti lwaki abasajja balina nnyo olugambo ennaku zino ate tebaswala balukolera ne mu lujjudde. Yes, ba social media in-laws still bagenze maaso kubanga ate embeera eno bagidraginga ku bakulu abasatu kuli Jenkins Mukasa, Edisendi wamu ne Kasuku nga bagamba nti Farida bakola ki bayogerako abasajja abakulu abakola olugambo ne batuula mu videos ne batandika okubanga mboba geya abantu. Wewewo ono ye mukyala oba ye muwala eyalabikiddeko mu katambi ku TV emu ng'agamba nti ye kayatulire maama we ku TV kuba ayogedde naye enfunda eziwera naye maama nga takola kitawulira ayina ensonga z'ayagala maama abeere ng'avaako naye maama yeeremye kubanga bagamba mbu omuzadde tasobya. So yasinzidde ku mpewo n'asindikira maama we bubaka bangi baavuddeyo ne bagamba nti okikoze weebale kukyogerako nti bangi tuli eno tuli mu kusuffocatinga lwakubamba omuzadde tasobya. Kaakati no baby girl abamu ne bamugamba yakoze kibi lwaki teyayatulidde maama nenjikira in the beginning yabagambye nti azaayogeranga ne maama naye maama n'antagambwako. Kaakati ne yagenze maaso okubanga ate ayongera okukola ka vidiyo akalala n'akkaatirizira n'aga nti ye teyeenenya teyeetonda ku nsonga eyo wabula ayongera okwogera ku bazadde abafuukira ddala bannantagambwako. Hi, my name is Anita Corey and I work with Chamuka TV with the real girls of Nansana. And I am here today to clarify everything that's been going on. Ka video mwena abasinga ke mwalabye nga twogera kuba mama. And I am here today okustickinga ku kigambo kyange nga ngamba nti abazadde abasinga, I'm sorry to say, mutuwa nnyo obuzibu. Mothers out there, mubeereyo ne mugamba abaana ebigambo ebinene ennyo. And sometimes all that is really unnecessary. To me, I feel like mothers or parents, we should learn how to talk to our children and know what's actually going on in their lives. Kubanga Lucy, abantu, let me say ladies, abantu abasinga, abachala abasinga, oba abawala abasinga, tuba tuita mu bintu ebingi atenga tebinyuma. Nosanga
tosobola gambako mukwano gwo, tosobola gambako omuntu yenna, but maybe if you are not scared of your mother, oba ng'omanyi nti maama wo tagenda kuyomba oba agenda kuwuliriza, osobola okwogerako naye, at least nakuwa solution. Mothers out there, mwige okuwulirizangako abaana bamwe kye babagamba. Namwe oluusi musobya. You know, mutera gamba nti omuzadde tasobya, but that is so wrong. And I still stand on my point nti abazadde, I'm sorry to say, with all due respect, musobya. And we should accept the fact that we do that, and you can also listen to your children. Yo mukyala manyiddwa nga Evelyn still yes Waspark TV yavuddeyo n'agera maaso okubanga ayira abakobaka bwayise eri abakyala n'abategeeza okubeera abeegendereza ennyo eri abaami be bagenda ozzaalira abaana naga nti alina kyaliwe yazaala musajja ng'alabika nti wa kitiibwa wa buvunaanyizibwa naye kati bwe twogerera omukyala yabonaabona n'omwana mu buli kimu nti recently omukyala yakuba akasimu n'asaba obuyambi ng'omwana mulwadde wabula omusajja kye yakola yakwata omutwalo gumu kitundu n'abeera nga ate agusindikira kyaliwe kati yeebuuza ddala omutwalo gumu kitundu guyambe ki era gukole ki n'agamba nti Mukama Katonda abasajja abamu yandibatomezza endiga ne babanga semudondo litakuba salute okusinga okubanga ate munnange bagenda ne bawalampa abakyala ne babawa embuto ate ne babasuulira abaana so nga ate era teyakomyawo ayina abakyala bayogerako bagamba mbu beegulidde omuze gw'okubanga ate babba baabwe oba babba bannaabwe nga bakozesa enfembe. There is a new wave in town. Old women are taking our boyfriends. They don't care whether mamaze miaka 10 mwenna. They don't care whether muise through thin and thick. They don't care. Oba mwezimbye ajja mulundi ogu namutusa mu lunaku olwo namugulire motoka namusimanga mu apartment namuwa sente namagambo oyagala business ki oyagala Subaru oyagala VX oyagala V8 oyagala motoka ki my own boyfriend. Tugenda kolera ki bana abakazi nawe yaddala ng'omukazi otalina muzibu n'akamu kubanga ina yatwala goge mazima mukati bw'owulidde kubuuza oyagala motoka ki nga sipiika bwe yagamba n'amuwa akamotoka wali eri okimanyi bulungi nnyo so kati ebyaddala kati gw'omunaku gwakuba wakola ebintu wakola buli kimu kyonna kyogenda kuŋŋamba kwano abasajja abakazi mukole ssente ojjako anytime tusobola okufuna bwe tuwasa oli sugar mami ndabira ddala nga nandibadde awo balina ddala omusajja gwempasa. Engombo ya laavu giraba edduka yes wenjogera yandibange ekote wansi ne waggulu gw'olengera ye mukulu amanyiddwa nga Maurice Jordan ng'ono omuzannyi wa sinema wali mu Aromatic Entertainment era nga akuzannyidde obuwera wabula nga okusinziira ku captions mukyala we oba abadde oba yali mukyala we omukyala bagoola yes ow'ebizigo atunda ebizigo ziragira ddala nti oba oliawo balabika baayawukana era nga munange omukyala ono yawandika caption esooka ng'egamba nti dear ladies, living a stressful marriage is better than making your kids orphans. Depression kills. Nti bannange bakyala bannange gw'okubeera mu bufumbo obukuwa stress n'owulira ng'obulako katono okutuka olabanga ddala kisingako okuleka abaana bo nga bamulikwa n'abagamba depression etta so mu bufunza alinga bagamba nti mu kifo ky'okubeera mu bufumbo nga bukusuffocatinga owulira oli stressed kwatamu ebibyo vaawo ng'okyali mulamu kubanga bw'onoofa nga depression ekusujja kuleka abaana bo nga ki bamulikwa. Teyakomyawo alina caption endala gy'agenze maaso kubanga ate awandika n'agamba nti the moment when you overcome toxic marriage and smile again. Nti akaseera ako ng'ovudde mu bufumbo obubadde bugenda okutta obw'obutwa obw'obusagwa okitegeera olaba nga ate osobola okuddamu okumwenyereketako era ng'omukyalo ono ali mu bifo ebisanyukirwamuko eyo ku mazzi olabira ddala nga alya bulamu okitegeera ng'era omuntu awonye ekibambulira. Caption ye endala n'egamba nti the goal is to be that rich wife eri omusajja ategeera omanyi bangi naye batono abategeera owulidde akantu ako nti ekigendererwa oba egoolo yakubeera mukyalo oyo omugagga eri omusajja ategeera so si omusajja atategeera kuba bo bangi naye ate abategeera be batono ddala. So caption zezo azikola ennaku ez'omuddiringanwa nga zeddirira
media awo no ba social media in-laws ne bagamba nti bambi kinyabo omusajja yandibanga yakoze ki yabwase era nga bambi yali tasobola kubanga asimatuka ebijujjulu Aromatic byereta encha neggulo okiwulidde jukira jakakalabiza era aludde yebbanga ne naku zina Aromatic ekyusa ebibayibe byereta so awo no wandibanga ewavudde obuzibu naye nga teya muna wa Derrick naye yavudde nagera maaso kubanga ate ayagaliza Derrick we amazaalibwa amalungi naye nga ate byanyumya ne byanyonyola ku muhabbati nagwabwe abangi gwe bali begomba abangi bagetinga inspired banange ne kapeno mu myaka gya 2 awo nga tumusitula naye ebintu birabikanga tebyawunzise nga birungi nga abangi bwe basinga okubanga tiba byagala jukira nti kapeno yayagalwa abantu bangi era nga bangi balaga nti yaba inspiring nnyo so ngera kubanga ate nkutusako muna nga munange gakaba gakomba era nga mu ngeri yemu bwatotola butya ebintu bwe byatambula mbadde pije okubanga ate nkuweereza ngamba nti bale kubeera mulabi mulungi okuviira ddala mu ntandikwa okutuukira ddala wano we tuli era nga munange nalabyeyo bankuba kyeyo bamama nga bagamba nti banange nze ntuseretyo okulaba video nayo obukongovule bunuma omugongo gunuma bambi munga abagumye Allah abawe ekyo kye musinga okwagala abamu temuli basiraamu naye mugenda maaso okubanga ate muyita mu mbeera eyo kunoonya 10 nga musavinga abaddube abo abawarabu mu mbeera ey'ekisiibwe emirimu gyabwe giba mingi njimanyi naye kyonna kyonna kyekiri kijja kugwa abanyige abawanguze atalemena kubanga ate akkiriza obulwadde okubawamba mu mbeera eno muleme kulwala musobole okubanga ate mukiwangula kubanga era newe mulwala abaddu ba Allah babiseera bisinga basigala baganti mafi kulwala olina okubanga ate okola ki okola ayagala okulabanga emirimu gye gikoze ki giri wali eri giwedde kalasi okiwulidde ekintu ekyo so mbadde pije okubanga ate nkuweereza beera bulungi omwagalwa wange weraba Derrick wa radio, Mr. Nsubuga. Happy birthday to you. Kwagala nnyo era nkwagaliza bisimba byerere mu nsi eno. Mukama akuwe essanyu, Mukama akuwe ky'osinga okwagala, Mukama akuwe emirembe, Mukama agaziye enfunayo, Mukama akwongere obuganzi eri abantu b'okolera. I couldn't miss to wish you a birthday because bintu bingi byonkoledde obulamu bw'ensi eno bingi byonkoledde era sisobola butakwebaza munnange wadde you had choices and you choose your path nenga bingi bye tuyiseemu nze naawe bingi obimanyi naawe in Dubai nali simanyi kiddako asimanyi nga sina mulimu sina passporti asimanyi kiddako people used to see me on social media and they don't know what I'm passing through but you were there for me nitwa UK you were there for me asimanyi nti ndituukako wano wendi osanga singa sakusinkana singa siri wendi obadde big step nene nnyo mu bulamu bwange yadde bingi bibaddewo so akuwalana so akukyawa kwagala nnyo era nkwagaliza bisinga nkwagaliza mirembe yonna gy'oli nkwagaliza mirembe yonna gy'oli kyonna kye wasalawo Mukama akuteeremu omukisa Mukama akwongere essanyu Mukama akwongere ssente Mukama akugaziyiza amakubo go buli kirungi kye weegomba okifune buli kintu kye weegomba okifune happy birthday Nsubuga Derrick happy birthday Assalamu alaikum Mwebale kusiiba baddia kakati princess sweet nkuwe magezi kiddala mazima nzaali mu good position okugamba okubuulirirako like okuwa ku magezi kuba nange situation yange gyendi mu mukwano wali asobola gitegeera abantu asobola gitegeera naye abasajja bo bakifudde mugano
okwagala omukazi ebbanga lyalabye n'agamba kati gwe nkwagaddeko kyenkwagadeko it's high time ebyange naawe bikome. Neyeerabira gye muvudde, neyeerabira bye muyiseemu mwenna. Ate tewali kintu kisinga kuluma nga muntu kulekawo nga takuwadde na nsonga, nga takutoba omuwadde mwezi, kale nga tewali kibi ky'omukoze, just nakeera bukeezi ku makya n'agamba kwe ebyange naawe bikomye. Olwo ng'afunye akusinga n'akulekawo. So Princess, ebintu by'oyitamu kwansobola obitegeera naye sikiwoba nga nze ali mu good position ey'okuwa ku magezi. Okubanga era sisobola kubulwayo kagambo ke nkugamba. Tewetta musajja ne waba yakuzaalamu omwana, kubanga omusajja ne w'omuzaalira ne w'omwagala n'owemalayo n'omubeererawo kirabika munange bo Katonda yabasindika ku nsi kutumenya emitima. Kubanga ffe abakazi most of the times bw'ofuna gayi n'omutegeera we settle n'otuuka time naddala nga omaze naye emyaka 3 otuuka time nogana let me settle kati ngende wa right now ndagewe emyaka gye mmaze naye bye tuyiseemu mwezimbye osupportinze nga ideas ze omutuusizaako w'omutuusiza tetuganye naye ayinza okuba buli omu yazimbye munne kuba this thing is not one-sided. That lady came to my inbox bambi ampandikidde like obulamu bwe bwayitamu right now gayi amwagala bezimbye amuforcing okukola family by then bali bato senior 6 omuwala namuzaalira omwana kubanga gayi yali akisaba ngalowooza aline the right person. Naye abasajja buli wabeera naawe ebbanga eddene alabika koowa ate kitali kufe bakazi most of the times kubanga ffe tusalawo ku mutima n'ogamba nti ono yono kati ye bonna naaba dating kubanga abakazi nze kyemanyi tulina fear ey'okutandika relationship empya most of the times naddala ng'omuntu obadde naye for a long time oba olina fear ey'okutandika ate okuzimba omuntu omulala ate muyombe ate muddewo ate omuyige ate abantu abamu nga ffe nze wemba nfunye omuntu aba yoyo era oyo wa muntu oyo bwakera ku makya nandekawo kimbeerera kizibu nnyo simanya kyenyinza bagamba naye nga kyenyinza okugamba Princess oba oyagala okwesonyiwa omuntu oyo olemena kumukyawa ku mutima like kumuwalana naye ng'oyagala like nga ne woba omusanze mu kkubo tokubagana mameme ne woba omukutte n'omukazi tokubagana mameme ne woba kubanga omuwala yaŋŋambye nti gayali yali ku processinga bintu yali ku processinga bintu bagenda Canada ne mukazi omupya gwe yafunye you can imagine kyokka nga munna sacrificing all her years for you kati golo kuba ofunye kasente kati ofunyeyo webbina lwaki temulina kisa ne mubalirira emyaka gy'abannammwe. Wamma mukwano kyoba okola omusajja oyo omwesonyiwa ku mutima gwafunayo ebibi yalina toweesiba ku good memories ze mwa creatinga kubanga ezo zigenda kulemesa to move forward naye funayo ebibi bye yalina nga ye omuntu oba yali afuuwa ekiro kyesibeeko ogambe ne gayi gwe nnemerako yali afuuwa ekiro oba yali mu bibbi ng'alimu olubibbi kyesibeeko oba yali afuluuta ekiro kyesibeeko kuba omuntu afula naye notabeereka naye kitegeera gamayiga yali annemesa okwebaka gayi gwe neesibako yali kino nakino gayi gwe neesibako ebibi bye byonna bye yali alina biteeke ku bwongo obwo obyesibeko kijja kuyambako to move forward nga ne oba omulabye n'omuntu omulala ogamba kati nze oyafuwako buliri naye oyafuwafuwa naye annumye omutwe okitegeera oyo yali kino nakino naye annumye omutwe ojja ate tomuwalana like kuba wona omuwalana kijja kunyizanga all the time just funa ebibi bye yalina obyesibeko ku bwongo obwo omute ogambe mukama kati yesaawa mpaayo omusajja omulala ali kino nakino okitegeera kuba tosobola kwitinga love olw'okuba ku kyayi it's not the end of life tewettalwa musajja
ate toswala nti banandaba batyafuna omuntu gw'okinyumiza kikuveeko kubanga it's very hard. I know how hard it is to continue with your life awatali oyo omuntu gw'obadde naye for so long. Ofuna omuntu gw'onyumizaako oba stranger n'akuwa ku magezi, oba maama wo aba kyali mulamu mugambe, oba tata wakyali mulamu mugambe, mikwano gyo fayini giba gigenda kusekera naye funayoko ku mukwano gwo gw'onyumiza. Mugambe mukwano, amanyi nno ki tabani wa Falaawo yakikoze. Tetuganya oyinza okubanga mu mutima oswala naye toswala kubanga abasajja bazenga babikola bino ebyokulumya abakazi ne babakyawa ne babalekawo without reasons. Abaana besse last year, abaana betta, depression is real. Nitokiriza kugwamu, tokiriza kukola kikubeera depressed olwokuba mutabani wa Falaawo. Yeah man, beba Katonda oba bambi abasajja sijoba muyina eggulu ku bibi nze bibi byange byenkoze mu nsi muno bitunulatunulamu nendabanga ne wankubadde ekinja genda mu ggulu kubanga abasajja bonna bajja kugenda munasonyiwa mwendo oba category nga like obasiteeka wamu ne bagamba muli amamba abeera omunamaganya ekika kyonna. Munatuleetera obbagalako ssente zammwe tubeesonyiwe, munatuleetera kubanga omuntu ogenda n'omuwa obudde bwo n'omubeererawo n'omukolera kino n'omuyamba mu kino n'akuwa ideas ze n'omuyamba omuzimba neera n'akeera ku makya n'akulekawo nga talina na nsonga gy'akuwadde wabula aba just kyalabye yakusinga owakabina owakala ow'amaaso owaki naye towetta mukwano, towetta lwa musajja. That man is not worthy. He's not worth it for you to kill yourself. Kitegeera funa ebibi byalina bwe yali afuuwa oba yali afuluuta oba yali mubbi oba yali alya nnyo ngola tojja musobola mukyesibeeko omwesonyiwa. Asobera kye amagezi gange ganakuyamba kubanga nange munange simanyi obanza mutuufu okubuulirira right now. Naye fubanye okulaba ng'olwanyisa depression kulw'omwana wo tewetta sweet, tewetta lwa musajja. Abasajja